nga sinnaba kugenda wala aba People's Front for Transition nga bakulembeddwamu Ibrahim Ssemujju Nganda ne Ingrid Trinawe n'abalala bwe batyo bategese okwekalakasa okw'emirembe era babadde boolekera Kenya High Commission wano mu Kampala, embassy ya Kenya, okusobola okuteekayo okwemulugunya kwabwe okwa Kenya okubeera nga munnange yenyigidde mu kukwata omuntu waabwe mu ngeri emenya amateeka, naye tebakkiriziddwa okubeera nga batuukayo era bakwatiddwa yogayoga paka ku Buganda Road Court era nga tunayongera okubeera nga tubimanya. Lunaku lwa Mande bino munnange bwe bityo bwe byabadde. Ibrahim Ssemujju Nganda ne Ingrid Trinawe bwe batyo babatadde mu kamotoka ke wali badde oyitanga waliwo kali ke bayitanga Nalufeenya, naye kano akalala ku Nalufeenya basooseeyo bano abalala, then Ingrid Trinawe ne bamuteekayo ne bakwata n'abalala ab'ebitiibwa bonna ne babateekayo. Ingrid Trinawe namulidde agamba nti agamba omusirikale nti gwe empale yange ojagaza ki, lwaki ogisika? Omusajja nga empale agikwata agisika. Abasirikale nabo bannanga tebali emize gyabwe. Kakati ng'ali mu kusika mpale ya mukazi era Ingrid Trinawe mu katambi ke nalabye ng'agamba kati gwe empale yange ojagaza ki, lwaki ogisika? Sigwe bakwata ku mabeere mu biseera biri, naye omusango yagusinga naye tebamuwanga sente ze kooti ze yalagira bamuliyirire tebazimuwanga. Kale bwe batyo bakwatiddwa ne boolekezebwa wali ku CPS oluvannyuma nga balina okubeera nga batwalibwa ku Buganda Road Court okubeera nga ate babasomera emisango, batugamye nti emisango oba omusango gwe babavunaana gwa violation of the law governing public gatherings. Bamenye etteeka erifuga enkuŋŋaana. General Museveni waali atuula obufoofufo kubanga alina okukakasa eggwanga nti ddala Dr. Kizza Besigye muyeekera awedde emirimu era abadde apulaninga okubeera ng'amamulako gavumenti ye. Kaakati munnange ng'oggyeko byonna ebikoleddwa kwata Besigye, okuleeta akatambi, okumutwala mu kkooti y'amagye, munnange ebyo byonna biri awo, naye munnange ttiimu ya Besigye emaze okubeera ng'eyungula abampi n'abawanvu. Balooya abasoba mu 50 bwe batyo munnange be bateereddwawo be beesowoddeyo okubeera nga bajja okusaabulula naddala obujulizi obwaleeteddwa mu nkola eya AI oba obwageteddwa AI evidence. Kakati munnange nga bwe nkugambye nti General Museveni bwali atudde kati atula bufoofofo kubanga okusoomoozebwa kuleka kumwolekedde, anti munnange osobola okuteekawo ekintu abadde nga ajja abyogerako. Waliwo ba foreigners abagezako okuteeka wano sente ku kyankalanya wano, waliwo pulaani n'ebintu ebirala. Kakati munnange kyaddaaki kirabika ne baabya ekizimba nga balabika ddala baagala kibeere ddala nti bwe kityo bwe kiri. Waliwo abaagala okubeera nga bayeekera gavumenti ke kaseera ekyo nakyo munnange akibeere nga kiteekebwawo nga peace ku butebe bagenda okubeera nga bakwasaganya eggwanga lino. Era nze nga Uganda Atlantic njagala okubabuulira kitegeeza nti ekyo nga bwe mukiraba awo kirimu ebintu ebirala bingi nnyo, naddala nga tugenda mu kalulu ka 2026 musuubire okubeera ng'obukambwe bugenda kubeera bungi nnyo era nga tuyinza okulondera mu kizikiza ekikyasinze n'ekyo kye twalonderamu ku mulundi guli 2021. Naye ng'omuntu ajja okwewuunya nti ddala bwe kiba nti katugeze kati nga abantu ababadde mu makomera ba political prisoners aba NUP, ate bwe kiba nti kati waliwo threats nga zino, lwaki ate babeera bateebwa nga gavumenti ekakasa nti ddala kituufu bano baali benyigidde mu bikolwa eby'okuyekera gavumenti newankubadde nga beekwasa nti Bobi Wine yali yababuzaabuza. Kakati ebyo byonna bikyali awo kubanga jjukira nti ne Bobi Wine yanokolwayo nti baagala okubeera nga bamukwata era ng'ensonga gye bagenda okubeera nga bamuteekako
y'ensonga y'obutujju n'ebintu ebirala nti ebyo tubisuubira mu maaso awo era byayogerwako. Kakati munnange embeera neeyongera okubeera nga ejjamu ebbugumu ate oluvannyuma lwa eyali Minister of Justice ow'e Kenya ono nga ye Martha Karua yagenda okukulemberamu bamemba oba balooya bamemba ba legal team yagenda okubeera nga akulemberamu okubeera nga badifendinga Dr. Kizza Besigye abasoba 50 balambirira bwe bagenda okubeera nga munnange bawuliriza Dr. Kizza Besigye era bw'atyo Dr. Kizza Besigye essaawa eno ali ku misango mu General Court Martial wali e Makindye mu Kampala owedde gye baamutadde edda n'agamba nti yetawozesebwa mu kkooti y'amagye ne bamusindika ku limanda e Luzira. Kakati Lord Mayor Erias Lukwago meeya wa Kampala yabadde akulembeddemu ba lawyers ono atukakasizza nti Karua yagenda munnange okubeera nga spearheadinga tiimu eno egenda kubeeramu abasajja enjasabiggu era bano nga tebawozezza baweweeta mpusi kundi okuva mu Uganda ne Kenya era nti bano balooya abasoba 50 be bali involved kati era njagala okubuulira nti bano ba high profile era nga kino munnange kiraga nti level gye bakitaddeko ya waggulu nnyo, level ya coordination gye bakitaddeko kubanga kitegeeza nti kakati kivudde ku level eno gye tuliko ate kati engeri kiri nti munnange kinvolvinga amawanga abiri Uganda ne Kenya kati awo bakitadde ku regional level era attention esuubira okuba nti abantu bonna okuva mu ggwanga erya Kenya n'erya Uganda bonna bagenda kuba amatu bagawawula bulungi nnyo n'amaaso bonna nga bagoyerekezza omusango guno wa Dr. Kizza Besigye era bino byonna njagala okubuulira nti General Museveni alina okuba nga naye abitunuulira agamba nti kakati tukoze tutya ati kati General Museveni ye kitegeeza abaalire luto kati tukoze tutya asajja babano bagize ndowooza nabano baganda ffe katukiteekemu sayidi zombi kubanga nammwe obwongo mukola ki mubukwasaganya. Jjukira nti gavumenti y'e Kenya ne bwe yeegaana nti nno bo tebaabiriimu naye omuntu nga yeebuuza nti Dr. Kizza Besigye ate ayisibwawo atya wali ku booda ya Uganda ne Kenya nga takkiriyalingiddwa nti afulumya eggwanga lya Kenya kijja kitya. Kakati munnange njagala okubuulira nti obumanyirivu oba ba experts abali mu legal team nga bakwasaganye wamu ne reputation oba okumanyikwa kwa Karua muganda wange ono omukyala tumumanyi mukyala muzibu nnyo era kino munnange kireeseewo embeera enzibu ennyo nti oba oli awo Besigye tusuubira okuba nti ayinza okuzitowa bw'ato munnange ne bamuwandula kubanga era bamuvunaana kudda ku misango egy'okukwata house girls naye egy'okukola bitya mujjukire. Kakati awo jjukira nti baatugambye 2 December bwe bagenda okubeera nga bamukomyawo ate mu kkooti ndowooza ate oba bamusomere ki oba bbeiro oba kiki teryamanyi naye nga ye Besigye agamba nti ayagala kubeera nga akozesebwa mu kkooti ez'aba civilians. Museveni okuta Besigye mbwangu oba oli awo si kyeyandiyagadde naye okusinziira ku pressure eriwo okuva mu nsi yonna na wano mu Uganda oba oli awo kiyinza okubeera munnange ate nga kigenda kubeera nga kikalubamu kubanga obujulizi bulina okubaawo bwe buba tebuliiwo obumatiza kiba kitegeeza nti abeera alina okubeera nga aweebwa eddembe lye okubeera nga yeeyimirirwa ate ekintu ekikuba ebituli mu gavumenti okuvayo na allegation efaanaganako bwetyo. Kakati era okubeera nti balooya ab'amaanyi nga Karua bapiikinze interest mu musango guno muganda wange kiba kitegeeza nti judicial system eya Uganda
nayo egenda kubeera nga efunamuko kukusoomoozebwa kubanga jjukira nti tebalina okusanyusa mukama waabwe ate balina okubeera nga era bagoberera luloovulo ebyo munnange biri awo. Bano balina okufuna ebbaluwa ezibakkiriza okubeera nga bawozesa emisango oba bawoza emisango wano e Uganda ez'akaseera obuseera oba eziri temporary era nga bagenda kuba nga bakolera wansi wa faamu ya Lukwago and Company Advocates gye bagenda okubeera nga bayitira okusobola okwasaganya bino byonna naye nga balina okusooka okufuna amabaluwa ag'ekiseera obuseera agali temporary okubeera nga babakkiriza okuwoza emisango wano e Uganda. Kyensuubira okuba nti awo nawo wayinza okuvaawo obuzibu. Basajja tebalina nsonyi bayinza okubagamba nti fe emisango gyawano abagiwoza baawano bwe muba tebalina abalooya mutugambe tubawe.